ne balonda ababadde abategeka Tabamiruka omwaka guno, era nga nzikiriza bulungi Tabamiruka oyo abadde akulemberwa kiyamaani waabwe ng'abadde Profesa Muyanda Mutebi. Oyo akyali owessaza ly'Essese, naye abadde wano emyaka egiwerera ddala gisukkamu esatu ng'ali wano. Essese essaza yali kuba kaŋŋambe nti essaza yali kuba Ssaabasajja mu myuka, kakati yali Essese, era kakati Ssaabasajja bulungi bwansi agenda kubeera Ssese, naye owessaza ali kuno simanyi abaana agenda Essese nga Ssaabasajja alambula ng'akuza bulungi bwansi Essese. Kakati bwe nakimanya nti aba NRM ate kakati bategeka Tabamiruka, neŋŋamba sijja kusobola kuligisalinga kugenda mwate mu lukiiko lwa Tabamiruka, konze kantegeke nange kakati okwekalakaasa. Nensirika saakola kulanga kwonna, nensirika Tabamiruka okutuusa lwabaddewo. Ssaabasajja agenda kujja mu Tabamiruka muloose ssente munoda nange mujje Tabamiruka ono agenda kubeera ekyamagero atabeerangawo mu Amerika. Kituufu era yoyo atabeerangawo mu Amerika kubanga NRM yakoze eki, yamutegese. Akati okutegeka kwonna kubaddewo, ne bamaliriza Tabamiruka n'agenda okujja. Bayungudde okuva Emmengo ababaka abasukka mu 13 okuva Emmengo, naye tunoonyereza kubanga gavumenti ya Ssaabasajja terina ssente kusobola kutwala kuleeta mu Amerika abantu abawera 13 okujja mu Tabamiruka. Kakati waliwo akabuuzo, ssente zaavaawa ez'ennyingi bwe zityo ezajja wano ezaleeta Amerika 13 okuva Emmengo obummengo, so si bamemba ba Parliament aba Buganda, waliwo ne bamemba ba Parliament aba Buganda abajja mu Tabamiruka, naye ŋŋamba abajja nga bava mu Buganda mu Bwakabaka bwa Buganda baali 13. Kakati Tabamiruka bwagenda okutuuka, munnange waliwo gwe nali ekibiina kye nalimu ekya Dictator Museveni Masibo Revolution kye navaamu nkyongera okukikkaatiriza abampuliriza. Ekibiina kya Dictator Museveni Revolution kye nalimu okumala emyaka nga 2 nakivaamu mu 2010 mu mwezi gwa Novemba. Abawulira amaloboozi gange mu kibiina ekyo nze sikyalimu, ezo steps nkadde nakivaamu olw'ebintu bye nali sikiriziganya nabyo. Sebo Reverend nga owebuuza essente zaleeta ab'Emmengo nga nezitwasonda ku masiro teziriko mayitire, kale nna ekyo kibuuzo tujja kisigala mu ddiiro, naye nga tukusaba ogende nga ofundikira tusobole okutabano ab'amasimu agayiika ng'amazzi. Sebo Reverend Nakabaale tweyanza okuteesako, genda mu maaso nga bw'ofundikira. Kale kakati nga nfundikira, kakati olw'okubanga munnange yali afunye pamiti ey'okwekalakaasa owa Dictator Museveni Masibo Revolution, neŋŋamba nange kankozese pamiti eyo, era okwekalakaasa ne kubeerawo ffe ne tubeera ebweru, nze saali mu Tabamiruka, ne twekalakaasa era ekipande ekyange abasobola kubanga mwakiraba kyaliko nga nvunaana gavumenti ya Museveni okumala emyaka 25 nga sirwanyisa Tabamiruka. Nze ndi muwagizi lukulwe owa Tabamiruka kubanga natuuka n'okumusazaamu 2009. Ndi muwagizi wa Tabamiruka era Tabamiruka bw'abeerawo nze ngenda okubeera. Eyo yensonga lwaki nali mu kwekalakaasa. Kyokka Abaganda abagamba nti Ssaabasajja w'oligwa oba kiti byonna Ssaabasajja awangaale, ekyo twawangaale, Abaganda saabalabako wano Boston. Neekalakaasa nali nzekka, era mbategeeza nti singa wanaabeerawo ekintu kyonna nga kyetagisa kwekalakaasa olwa Buganda, nze ne bwe ndibeera nga ndi omu ngenda kwekalakaasa. Ssaabasajja awangaale. Akati awo nfundikidde NRM
yakola ki yategeka Tabamiruka owe Boston era tewali na kalungi konna kavudde Tabamiruka naye amawulire gagamba nti abaava e Uganda essente bazigabanira wano Boston mu hoteri buli omu yafuna $1,200 $1,200 ebya buli omu abajja wano mu Tabamiruka $7,200 nga zezo ensako z'okubeera z'okutambula nazo $3,000 ngezo zaali za kugula iPad mwe n'abali e Bulaaya n'abali mu Amerika iPad tegula $3,000 kakati ze sente zagabanizibwa ne bazigabanira wano mu hoteri e Boston ago ge mawulire ge nnina alina awakanya asobola okukola ky'okuwakanya kakati ebyo ebyali mu Tabamiruka kakati ne wabeerawo ekisobyo bwe nali nga njogera saasobola kumaliriza kye nali njogera muganda wange kapiteeni Musisi Franka Musisi sente bwe yafuna sente okuva mu NRM kyali kigendererwa kye nti sente kanzifune mmale okuswaza bano ababadde abakulembeze emabega yonna nti sente ezo nze nsobola okuziteeka mu kibiina nga sibbyeko sente naye nga zirakitaddeeko sente era bw'atyo muganda wange bwe yakola sente teyazirya wazira bagamba nti awerekera akukyawo akubanja bangi ne batandika okugamba nti Nakabaale nagamba Musisi nti yalya sente za NRM naye nga si bwe guli kapiteeni Musisi tajanga ku sente za NRM sente yaziteeka mu kibiina kya yona oba convention era zakola mu convention kakati awo wenkomye kakati kanzire mu Luganda sijja kwogera bingi nnyo ku mbira Oluganda nibo balimi abampuliriza ku bikwata ku Boston bikwata ku Tabamiruka ng'Abaganda Baganda bannange mbagamba nti baprofesa bonna oba abasatu omulongo bakoze eki bannyonnyodde Profesa Bosa ne Israeli Magezi ne Nakate Kikomeko abo bonna bannange tebabeeraliikiriza mu myaka gya Obote yaleeta common man zichata nte yaliwo nga ndi mukulu nalaba emitima gyatweraliikiriza nnyo naye common man zichata teyakola ku Obote 1 olwekyo Abaganda ekyo temukyeraliikirira wazira kakati twegatte kuba kati kituyambye nnyo Abaganda okubeera nti tujja kubanga twegasse olw'olulimi era kino kyeŋŋamba kakati Abaganda kakati tuba pulaani gye tulina kukola kakati yakwekutulako ku Uganda pulaani yokka nze gyendaba kwekutulako kakati pulaani gye tuba tukola yonna yakwekutulako ku Uganda ffe tujja kubeera nga tuli Baganda ng'olulimi lwaffe Luganda era bwe tuba nga Buganda yeekutuddeko tusobola bulungi n'okubeera mu East African Community kubanga oluguudo olugenda e Rwanda oba Congo luyita mu Buganda pozi nga banayita Tanzania naye kakati Abaganda kakati nakolera kyakola kikyakwekutulako olw'olulimi lwaffe nze ku lwange nazzeemu amaanyi tugende mu maaso era tukole kyonna njagala okumpeereza ku kiwandiiko ekyo kyebabadde omulongo kyabadde ayogerako kyesinaba kusomako ekikwata ku lulimi Oluganda ekirimu profesa abo mbadde sinaba kukisomako emailo yange eri bumaaya ku makuliko 2 bumaaya@yahoo.com kakati mbadde njagala ku kiwandiiko ekyo sobole okukisoma ate nsobole omulimu ogutwala mu maaso mwenna abawuliriza Abaganda kakati ekiseera kituuse tulina kakati okulaba nti ekibiina ky'olulimi Oluganda ate tukissaamu ssente tuwandiike bannaffe ab'e South Africa bangi bawandiise mu lulimi Oluganda era tusobole okuwandiika n'ebitabo ebirala tusobole n'okusomesa tutandike amasomero kati aga private tutandike private amasomero mangi nnyo mu Buganda tetujja kusomesa mu Luganda era tukole kyonna kye tusobola ng'Abaganda kubanga amawanga agatwetoolodde ennimi zaabwe teziri mu buwandiike
ziriwo ku lulimi Luganda era ekiseera mujja kiwulya bajja kulwanyisa ekiteeso kino kye baleese nti Oluganda balijje ku siribasi ya Uganda bajja kukirwanyisa singa ffe bannyinirwo ffe basaale naye bwe tunadda awo ne tugamba nti kakati bannaffe ate tibatumaze amaanyi n'amawanga gali gonna gajja kunafuwa ffe bannannyini lulimi ffe tulina okubeera abasaale okulwanirira olulimi lwaffe Oluganda. Ekibiina nja kutandikawo ekibiina bannange Abaganda nja kubayita era nja kujjaga ku leediyo nga njogera njagala tutandike ekibiina tusobole okusonda ssente okwongera okukola ofiisi oba okulongoosa ku mulimu gw'okuwandiika n'okusaasaanya olulimi Oluganda bwe kinaaba nga kyetaagisa leediyo nga esomesa Luganda n'okusomesa correspondence mu Luganda kijja kikola Abaganda tusobola bulungi nnyo.